wadde amatendekero agasinga gafulumya abayizi buli mwaka abasinga beesanga nga emirimu gye baasomerera si gye bakoze. Olw'ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda, abavubuka bangi beegunjiddewo obulimu obutonotono nga bakozesa obuyiiya wamu n'obusimbi obutono okusobola okukulaakulana. Abavubuka bano bannyonnyodde engeri gye beegunjulirawo emirimu gino nga n'abamu baagitandika bakyasoma nga nakati gye gibayimirizzaawo. Natandika nga ndi mu vaaka ya senior 6 up to now. I started it as a source of business kuba ku university muzadde wange yalinga ampa tuition n'anterawo business ino kubanga nze neerisa n'okusasula my rent. So from there that's when I picked on business negitwalira ddala mu maaso due to other problems after graduation in 2016. Bano bannyonnyodde ebirungi bye bafunye mu bizinensi zaabwe zino era nga bangi bazanyumirizaamu nnyo okusinga bye baasomerera. So much I've been able to educate my child, I've been able to take care of my parent. I start up some other businesses as well. Which challenge byenfunyeemu somesa abaana bange kati nakagula n'akapoloti kale ebintu bitonotono byenekyokolampo. Wabula era bannyonnyodde ebisoomozebwa bingi bye bafunye mu mirimu gino omuli ebbeeyi y'ebikozesebwa. The prices are constant. If a person comes and says that I want to do printing, since I started this business, printing is at 100 shilling. Even during COVID, even after COVID, the price didn't change. Yet the cost of things we buy to do the printing, the papers, the cost always increases because sometimes twagulako rimu nga tugula nusu kanana, but currently rimu egulanga mu kitundu. That's the cost of toner, electricity. So the challenge mainly is the price of the services we give out. Abavubuka bano bawadde obubaka eri abavubuka abali eyo okuba bamalirivu wamu n'okuba abayiiya. I can advise a person that wants to do this business. It's all about the skill. Coming to this business and you want to start it as a business without the skill, because most of the money we earn in this business is not through photocopying or printing. Most money we get it from doing research for clients, doing projects for clients, and adding on other skills that can help you increase on the profits of the business. If you rely only on printing and photocopying, it will not make profits. Winfred.